Olwaleero lunaku lw'abakyala, gwe n'omukyala, gwe n'omwana omuwala, gwali ku channel yaffe neyitibwa Kyayiti ku TikTok wamu ne ku YouTube. Osobola okulikodinga n'oyogera ekyo ky'oyagala okubuulira bakyala banno, ky'oyagala okubuulirira ku baana abawala. Osobola okisindika likodingi eyo, ngenda kubanga ngitereeza bulungi nnyo, n'oluvannyuma ngenda giteekayo ku YouTube wamu ne ku TikTok babeere nga bagiwuliriza. Yogera likodinga ng'oyogera ekyo kyonna ky'oyagala okubuulirira ku baana banno, ku bawala banno, ku bakyala banno, nga bwe mbagambye nti lunaku lw'abakyala olwaleero. Genda mu ssimu yo, genda mu bu app bw'olina mu ssimu yo, noonyaamu akagambo ke bayita sound recording, mwekali mu ssimu yo. Bw'okafuna kanyigeeko, beera ng'onyiga ku lwedi, tandika okulikodinga, n'oluvannyuma bw'omala ogirikodinga likodingi eyo, beera ng'oginsindikira ku WhatsApp yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Kw'oba osindika likodingi eyo gy'olikodinze, yogera ebyo by'oyagala okubuulira ku bakyala banno, by'oyagala okubuulira ku baana abawala, nga bwe mbagambye nti leero lunaku lw'abakyala, lunaku lwammwe. Mubeere nga mulwefuga, likodinga, oweereze likodingi eyo, ngitereeze ngiteekeyo ku mikutu, bakyala banno babeere nga bagiwuliriza wamu n'abaami bawulire ebyo bye mwagala obbabuulira, bye balina okutereezaamu naddala mu nsonga ezo ez'obufumbo. Tekirina buzibu, osobola okwogera erinnya lyo oba osobola oddikweka. N'ekirala osobola okuweereza ekifaananyi kyo ku WhatsApp bw'oba osazeewo nti nkiteekeko kungulu, tekirina buzibu. Kwegamba likodingira ewantu nga tewali biyimba emabegawo, bisobole okuwulikika obulungi. Kyekyo